Ku ntandikwa y'omwezi guno ensi yagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'omusajja Christopher Okello Onyumu okuyingira ekifo ekirabirira abaana Kigaba Early Childhood Development Center n'asanjaga abaana bana abaali bakuumirwa mu kifo kino. Oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo kyazuulibwa ng'ebifo ebikuuma abaana ebiwerako bwe byali tebituukana na mutindo. Kati gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza emaliriza enteekateeka ey'okubaga ennambika eneegobererwa mu bifo ebirabirirwamu abaana oba biyite daycare centers. Ennambika eno emanyiddwa nga Early Childhood Care and Education ng'egendereddemu okutunuulira ebiruubirirwa ebyokulabirira abaana wamu n'okusitula omutindo gw'ebifo abaana mwe basomera okulaba nga bituuka n'omutindo. Eno yakutongozebwa olunaku olw'enkya era ng'olwaliro wateekeddwawo okutambula okukulembeddwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Muliku Kadukio nga kugendereddwamu okwongera okumanyisa abantu ku bukulu bw'ennambika ereetebwa. Tomorrow we are all here at this ground to launch this policy. Launching means officially we are rolling it out. It is going to be available to the country on the social media. It will be available on hard copy and you will be in position to use it. Okutambula kuno okutandikidde ku kitebe kya minisitule y'ebyenjigiriza mu Kampala nga kufundikiddwa ku kisaawe ky'essomero lya Nakivubo Bulu ewagenda okubeera emikolo emikulu. Okusinziira ku minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Muliku Kadukio, enteekateeka eno yakuyambako okulambika ebyo ebirina okugobererwa mu kusomesa abaana abato. This is a policy that is put in place to coordinate, to have a very structural way of running nursery schools. And this is a policy that is going to inform all implementing partners in the field of nursery. Everything surrounding nursery in terms of age bracket, what we are supposed to teach for these children, and how long durations, the content, they are all involved in that policy. Ennambika eno era yakuteekesera ku bantu abalabirira abaana. We want teachers who are really teachers of nursery, not just somebody, anybody comes and starts doing this. And we are telling the country, daycare centers are not part of nursery schools. Daycare centers from 0 to 3 years, these are centers which should not be within the premises of nursery and primary schools. Kati ekirindiriddwa eminisitule y'ebyenjigiriza okufulumya ennambika eno olunaku olw'enkya. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.